Na nakuba leero mukama ye bali kubatuusa wano ekituleese olwaleero wano tuzze okwongerayo enteekateeka ya munnaffe omugenzi Evelyn Lagu kubanga kyali kirooto kye okukola show yasooka gye yali ategese ng'akyali mulamu bw'ensi eno yasazibwamu ate n'ayagala okukola olwo yayiiya ate okwagala okukola endala mukama teyakkiriza obulamu n'abuvaamu obw'ensi eno ne tulowooza nti nno kyamakulu nnyo olw'okubanga okulangibwa okulanga sho kwali kutuuse ne tugamba kyamakulu tutuukirize ekirooto kye kuba ekirooto kye bwe yali ng'ayogera yagambanga byonna mbikoze omwana wange w'okusula nfunyeewo kati njagala mulekerewo ka bizinesi era ekigendererwa kye kyali kya kukola she eno alabe ng'afunamu kakapito atandikirewo omwana we akati akalimu kati yensonga lwaki twafuna ekirowoozo ffe nga ffe abaali ku kakiiko olwedde yali amaze okulonda akakiiko akagenda omuyamba okutambuza ku bintu ebyo wano ku Papa's Sport. So akakiiko ne kasalawo ne kagamba ndowooza tugende mu maaso. So ekituleese olwaleero kwe kubategeeza mu butongole nti twasazeewo ng'ennaku z'omwezi 5 luli zaali 28 naye olw'okuba nti nno twafunamu okutaataganyizibwa naye twagala tweteeketeeke bulungi kwe kusalawo nti ng'ennaku z'omwezi meka 5 Novemba. So mwenna bannamawulire mwebale kujja twabayise okusookera ddala twagala tubasabe mututambulize ensonga eno ku bwereere nno awatali yadde ennusu naye ne mukkiriza nammwe ate ne mujja mu bungi nga tewali gwe tuwadde wadde ka transport yadde gwe tusuubizzaayo siyingi 5. So muli banjawulo nnyo era katusabe mukama ekintu akiwa omukisa tukitambuze nnyo buli omu ali eyo akole ki buli ali eyo akitegeere. Gwe eyali mukwano gwa Evelyn Lagu mmanyi abantu bangi bamwagala bangi tebajja mu kamera nga balina bye bamukolera naye nga ba Evelyn abantu bakola ki bamwagala. Tusaba tukifundikire bulungi ekirowoozo kye okwagala kwe ekintu kyali awishinga kitukole ki tukituukirize. Tujja kuba ku Papa's Sport tiketi ya $200 ya VIP ya $5 emmeeza twagambye kakadde naye gwosobola nze njiguze 3 okusinziira ku kiki owulira eri obulamu bw'omugenzi. Kyakubiri buli muzadde ali eyo nga wandyagadde oleke omwana wo nga omuteeseteese ekigendererwa kyaffe kulaba ntwempawalinga omwana ono kyonna kye tunaaba tufunye akitwale nga ffenna tekuli akolera musaala yadde atya yadde omu. So kwe kwagala tukole press conference eno bannaffe bangi abatali wano abandyagadde okubeerawo naye nga bajja kubeerawo abayimbi bangi buli gwogamba ganja kukola ki nja kubeerawo. Naawe omuwagizi ayagala okuyimba obanga omanye ennyimba za Evelyn Lagu tugenda kuteekawo embeera nti osobola okusaba naawe n'olinnya n'oyimba era twasazeewo tukigambe nti nno light a candle for Evelyn Lagu. Tulina okukkiriza nti nno okukoleza omusubbaawa gw'omulala tekizikiza gugwo oba tekigwereza gugwo. Kakati waliwo omusubbaawa gwa Evelyn Lagu yatulekedde gwe guno twagala tugukole ki tugukoleeze nagwo gwake ng'omugenzi bwe yayaka oba oli awo gusinge nawo tomanya ate nagwo gulikoleeza ow'ogwange oba gulikoleeza omwana wo. So ensonga yeeyo lwaki tuli wano ne bannaffe abali wano n'abalala abataliiwo kale nabukawe ng'ali ku kakiiko akateesiteesi waliwo omwanyinazo omulala Nabatanzi aliko Canada kataliiwo naye nga mu nteekateeka mwali era ajja kubaawo. Waliwo munaffe Fifi agenda kubaawo, waliwo Shamim, waliwo Seboggwani wangi yogera nnyo Okech Isaac. Omwana ono yakola ekyenjawulo mukwano gwono naye yasalawo naga nti ne bajjanjaba maama buli baga asitula nga wano asitula ng'akola bw'ate kisangika emikwano bwe gityo webali kuba mukwano mulungi n'okuba nti nno bwereddewo munno ne tubeerawo n'ono yennyini ssebo anjagange nze Kasavu Fred nga ye omwana w'omugenzi Lagu. Omukulu oyo tujja kitwala nti ye chairman w'enteekateeka eno mwami Bossa kuba yabadde ne Evelyn ebbanga lyonna ate okusingako ffe abeera naye mu gye bazannyira emizannyo yafaayo Evelyn ng'era musimu zasooka okkuba eya Bossa ekola ki yesooka then ez'abalala ne ziryoka zivuga. Amannya gange ng'omukulu bw'ayogedde yenze Bossa Ssemakula mbadde nnyo ku lusegerwa Evelyn ebbanga ddene
paka luyasa omukono mukago gw'enkomerero ne tusalawo kubanga olw'okuba olukiiko lwali lumaze oddulondebwa nga kuliko mukulu papa Mesarch Ssemakula Shamimu Diana Nabatanzi Fifi n'abalala ate nga ne tebo zazitandise okutundibwa ne tusalawo tukyongere mu maaso wadde amaze okufa n'olw'enteeka olw'okutaataaganyizibwa okwali opabu yafa wiiki ng'emu n'ekitundu 2 awo nga tewali kisobola kugenda mu maaso paka lwe tusazeewo olwaleero okubategeeza era ebibuuzo bibadde bingi sho n'agenda mu maaso oba ekomye awo naye mukama mulungi nti abantu bonna nga batugamba banne mu kitwale mu maaso kirowoozo ky'omugenzi kiveeyo kuba guno omulundi gubadde gwakubiri ng'ategeka ekintu kino ogwasooka mwakira bakisazaamu ku muganzirwazza ati kino gwe mulundi gwe ogwokubiri ate n'afa ate ng'ebimu ku bigendererwa bya Evelyn yayagala nnyo ensi emanyi ekikwatagana obulwadde bw'ensigo wadde nga ssente azeetaaga ti abantu bangi abalwadde abali abalina obulwadde bw'ensigo naye tebafiiriddwako kimala ne awareness ntono era tubasuubiza ku lunaku otujja kuba n'abakugu abajjanjaba obulwadde bw'ensigo tujja kuba n'abalwadde b'ensigo bennyini batubuulire ebiki bye bayitamu tujja kuba wayo akadde mukama wange boogereko eri abantu kuba tusuubira okuba nti kyetaagisa tumanye ffenna kubanga obulwadde bw'ensigo tebulinga bulwadde obulala ennaku z'omwezi 5 Novemba ffenna tugenda kukubera ku passport okuyingira emitwalo 2 sente zigenda tuyamba nnyo kuteekerateekera munnaffe ono Kasavu Fred kubanga abadde nga takola ate mutonga mulaba byonna yabiyimiriza asooka ajjanjabe maama kuba yabaddewo agagenda okubatuukako eyo nsaba bwe babatuukako abo bonna nga wazubairi family muwagire Evelyn abantu bangi musobola okugula n'oga siriiwo nze ndi Bulaaya naye n'ogula ne tuwagira ekigendererwa kyakuwagira mwana ono okulaba nga afuna akasente so kyekyo mutuule bannaye before nga sinabata ku bibuuzo nja kusaba mutabani waffe obeeko ebigambo by'ogamba abantu 2-3 anda mwenna abayimbi abazanyi ba firimu ne bannamawulire nsanyusa okuba mu maaso gammwe mu kaseera kano bebazanya okunyamba n'okumbeererawo ne muganda wange ono Isaac paka kituuse kati mu bulwadde bwa maama waffe ne mu kujjanjabwa ne mu kuwona beebaliza ddala era nsaba mukama ayongere okubawa n'okubagaziyiza bonna abanyambako bemmanyi ne besitamanyi nsaba mukama ayongere okubagulira enzigi nze maama wange abadde ekitundu kinene ku nze so nafiiriddwa nnyo era n'olwekyo nze namukoleddeyo oluyimba embadde njagala okupafominga ku show nga nduweereza bamaama bonna na buli muntu alina maama we nga mbasaba mwena mujje mutuwagire so tukize ekintu kya maama wange kyalina ekyokukola show with intentions nti era yagala nfune wentandika kuba abadde afuula banga nteekateeka so nga ayagala nfuula nga nteekateeka then nekirala nti balina sako ku dialysis plant yawe balina insurance account nga yagala nayo kuteekayo ssente nti omuntu wabage kuba obulwadde bw'ensigo busobola okukwata omuntu yenna tebuliko nti onanywa nnyo omwenge tobona nnyo kino totomanya so it can happen to anyone so tuka ku muntu yenna so nga yagateekayo ssente za emergency kuba omuntu ajja nga abadde tamanyi kimuluma nga tamanyi kyekimu kyayitamu omuntu ono nga talina na ssente zitandika kuba ssente ziba na nnyingi so insurance eno weebeerawo ne tuteekayo ssente oli wajja nga alina ekizibu asobola ozijjayo n'azeeyambisa obulamu ne bugenda mu maaso naye engeri gyasasulamu mpolampola nga amaze okusetinga peesi so nga nakyo kyali kimu ku birooto bye kuyambako ku balwadde b'ensigo nti naye yali mulwadde nga yagala bayamba n'okukola awareness okutegeeza abantu obulwadde bw'ensigo ngera yena gwe kikwatako ali wiringa so tuyambako ffe tuli wiringa oteekamu obudde n'amaanyi tukola campaign za awareness mu masomero ne mu institutions ez'enjawulo okubako kye tukyusako mu ggwanga ngamba abantu nti okujja amangu kisinga byonna kitegedde ojja amangu kitegeeza byonna bikolebwa mangu ate era ofuna ekintu ekimala bulungi so tujje mangu enzigi zijja kuba nzigule from morning kitegedde oba osobola okujja n'obookinga teboyo nja kusaba bwekubanga gwe kusiimako omukulu batuweeyo enamba gye banakubako singa baba babookinga so tukiriza ntusabe tugabe enamba ye Fred obazi mwembi tusobola okukozesa essimu ya Evelyn yennyini essimu ya Evelyn Lagu yennyini Yes. Okay. essimu ya Evelyn Kakati essimu eyo gisome omuntu yenna ayagala okola bookings
Omuntu ayagala okukola bookings okuyingira kwa mitwalo 2, VIP ya mitwalo 5 ne table ya $1,000,000. Enamba ya MTN eri 0776 42 42 37 0776 42 42 37 esoma nakabirwa Evelyn. Then Airtel eri 0752 722 741 0752 722 7 esoma Kasavu Fred. So enamba ezo eziweereddwayo ze namba z'omugenzi era bwe munaaba mukubye omwana ono twagadde tukikolenga kya bwerufu omwana ono essimu yajja okugikwata yajja kutulipootingira mu treasury yaffe bwakwata ssente bwaziteekayo kisobole okutuyamba ku accountability. Tetwagala kintu nti bagamba bagenda ku ssente z'omwana twagala tubeerenga ate omwana yennyini yazikola ki yazikwata yennyini nga gwe ziyitako amanye ssente ezikoleddwa. Bwe giba mitwalo 2 amanye nti twafuna 2, bwe ziba $5,000,000 amanye twafuna mmeka. So kintu kya bwerufu. Nsaba tuddukirire omwana ono essimu ezo tuzikube tubuukinge ne bwe batobeerewo buukinga abalala batuulewo. Nsaba bayimbi bannange tusobola ffe okusalawo ne tugamba nti tugenda kwebeererawo nga ffe balabi ffe bayimbi kyo nakyo kisoboka. Ebikalu kyatusobola okugitandika ne tutandika ne Evelyn kubanga ffenna tomanya mwana nga bw'agambye tomanye enkyago olwala ensigo oba omwana we yaligirwala oba muzzukulu oyo yaligirwala nga toliiwo naawe aliyo. So bw'otandika obuyambi ku ssaawa eno kiraga entandiko ennungi nti tomanya naawe kiyinza okujja gy'oli. So bayimbi bannange mwenna olwo olunaku nsabanga 5 tetulina muyimbi gwe tugenda gaa nti ono oba ono naye abayimbi bonna okusinga bonna basinga bakkiriza nga 5 Novemba tubeerewo ne b'onooyimba oluyimba lumu ne b'onooyimba ekitundu ky'oluyimba ne b'onoojja ku stage n'okuba engalo ojja kuba owadde Evelyn Lagu support nga tulaze ne solidarity n'etandikwa ennungi ku olwo. Media yo yavuddeyo ne basalawo ne bagamba nti ku bwereere tebaagala kintu kyonna bagenda kukola ki bwe tutyo bagenda kulanga. So bwe tusaba ne media houses endala ekituufu ssente tetukola ki tulina naye nga twagala tulanga ekintu kya Evelyn Lagu. So tusaba kama baffe mwenna abali Evelyn Lagu yali ayimbyeko gy'oli yali akuyimbiddeko yali azze akoze yali azzeeko ku mukolo gwa media gundi house yo abadde ajjayo bingi abadde abyetabamu bakwate ku bwereere bakastomers ba Evelyn mwenna bayimbidde ku mikolo gyammwe olwo lwe lunaku lwe tusaba tukole ekintu kino tujjuzeewo wano watono naye tujjuzeewo naye gyali ajja kumanya nti be yayitangamu baali bakola ki bamwagala. So Executive Captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resentment Battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza $3,000,000 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Randa Air